Ebiseera byange ebisinga bino eby'obuto nabitandika ne jjajja kuba ne jjajja alina ebibuuzo byatera okunyumiza. Nze nali sirya muwogo waalingawo ettooke kati ettooke nga tebalitemayo lyonna bamegulako kiwagu kyamwami kati nga nze bwe bamala okuleeta emmere nga kuliko muwogo biki eyo nga mbaga nze sirya muwogo njala amatooke wokka wokka. Ate okukola ennyo okubeera so serious kikuyambako nnyo okutuuka mu bifo byadde tosuubira kubeeramu. Ekirala ensi entegedde nti waliwo omusajja amuyita Lutaako Metone Kayanja n'emirimu gyange bagyembuleesinze. Tegeeza mu byofunye mu firimu n'omukyala olabika omugye mu firimu olina omukyala kubanga ndaba osajja budde. Omulabi atulaba tuli wano ku Blaze Media ku kanyomero kaffe aka The Real Time ky'olina okumanya. Olunaku olwaleero nza kubuuzaako nze Blaze Abdunasir Ssennoga era nga tuli wano e Sseguku tukyaliddeko muganda waffe ono Lutaako Metone Kayanja LTK the highest budget gangster. Sebo tusanyusa okukulabako olunaku olwaleero ndi musanyufu okukusanga. Otya ntyo gitambula gitemere otyo eyo tutyo korona mpola mpola Allah kyagera tewaba sola kiwakanya naye tulina otambula nakyo mpola mpola. Sebo mbadde nsaba weyanjulira atulaba tugende mu maaso. Abanda beyo mwenna mugamba mutya bannyabo ne bassebo Lutaako Metone Kayanja the highest budget gangster. Olwayo tuli ffenna. Lutaako Metone Kayanja agenda tulambuza mu bulamu bwe. Ajja atyo tuuka e Kampala, ajja atyo okumaliriza ng'azannya firimu era nga director. Ajja atyo okusituka mu madaala okuva gye yatandikira otuuka okubeera nga y'omu ku basinga okubeera aba directinga firimu wanene e Uganda. Yava atya ku kyalo gye yazaalibwa okujja e Kampala. Sebo tulambuze wazaalibwawa? Okusookera ddala Sebo Lutaako Metone Kayanja nga bw'otegedde ge mannya era nga ndi musajja wa Mbogo. Taata wange bamuyita Kaddu John. Ye musajja wa musirikale waali mulamu ali mu UPDF. Then mama wange bamuyita Nagadya Veronica. Naye yali mukyala ali awo mukyala Muganda yetaliiwo yetaliiwo yafa 2004. Naye nga bwe nti taata wange musirikale nze mama wange bye yaŋŋambako kuba ebiseera ebyo nze nali siriiwo nali wende naye nga sibitegera yafumbirwa awo mu barracks Bombo Barracks era yaŋŋamba gye banzaalira. Naye ndowooza ekitegeeza ekyalo kyammwe kwakati wano tuli Kampala ekyalo kyammwe oba obuva obwo Bombo nkugamba ebanzaalira bwe bakuzaalira so banzaalira awo ebbombo olwagira maama ne taata nga omanyi ndowooza emikwano bwe gibeera nga gitandise ndowooza ne bafuna obutakkaanya maama nayawukana ne taata nga ndi mwana nno muto ndowooza oba maama yaŋŋamba myaka 3 naye olwedde ng'alinawo omwana omulala. Baabazaala abaana bameka mu taata? Taata bangi ate maama tuli 2 agenda okufa nga gwe second born. Ebiseera ebyo wagendera okufiira oba wentandikira dda wetuviira twaye yafa tuzaala abaana 2 then kati ndowooza embeera bwe yamulemesa okutuuka okwawukana ne taata ne baawukana ng'ate olwo oli sister wange ye muto ndowooza baali bakaye bakamuzaala bo ne baawukana. Kitegeeza muli bameka? Ke kugenda ewa jjajja eyo kyalo kiri Oluweero bakiyita Namakofu. Nganze gye mmanyi era gye nategeerera ebintu ebimu ebyasingira ddala ng'olwo maama amaze okwawukana ne taata then Namakofu eyo ne tutandika okubeera ne jjajja wange. Musimbula okuva e Luweero ne mugenda e Namakofu ne maama nammwe 3?
maama asimbula okunoba ewa taata nga tuli abaana bameka ngotegedde bwe yasimbula n'agenda n'afundooza n'abeereyo mu kyalo kati ewaka abaasigalawo nkutegedde bwe twatandika obeera ne jjajja ndowooza eyo gye yafunira naye omwami omuki omulala omwami omulala oyo kwe kufuna olubuto n'azaala abaana abalala 3 bonna bawala then kakati okutwalizaamu nze mulenzi yaleka azadde abaana 3 abalala abawala naye lwakuba n'omwoyo nzijukira nali mwana muto yafa ne basigala abaana bameka babiri kati ne baba nga tuli abalenzi omwolenzi omu n'abawala bameka basatu kati ne tubeerawo ne jjajja ennamakofu kiri eyo Luweero kati awo nzo ndowooza we natandikira ebyokusoma kati ennamakofu mukula jjajja yabakuza yabalera kitegeeza mwakula na mikono gya jjajja era otandika okusoma ng'oli namakofu okutwaliza awamu ebiseera byange ebisinga bino eby'obuto nabitandika ne jjajja kuba ne jjajja alina ebibuuzi byatera okunyumiza nze nali sirya muwogo walingawo ettooke kati ettooke nga tebalitemayo lyonna bamegulako kiwagu kyamwami kati nganze bwe bamala okuleeta emmere nga kuliko muwogo biki eyo nga mbaga nze sirya muwogo njala amatooke wokka nga babeera bameguddeyo dde jjajja muwedde yantegekera akamere kange akali awo ate nga yandiisa omubiri okundiisa bwe bati nga kukoleza nakuliisa kati ndowooza bwe nagenda nkula ng'ate naye abeera biza alina emirimu gye gyakola n'atuuka ekiseera ng'aleeta buleesi mmere n'aginteera awo n'otandika okweriisa sikikwatako nga waali alina okujja n'akuliisa kati bwe yakitegeera nti alinda mba nina olinda ajja andiise kati bwe yayiga n'akwatanga emmere n'aginteeranga awo kati nze kye nakolanga bwe yagendanga yaddanga kutegula sowaani kati maama ndowooza ku ekyo ekyalo yafunako omusajja ennamakofu kuba nzijukira twabeeranga wano bwe wati katugambe ku kyalo nga kino kati ate nga maama alina omwami ku kyalo ndowooza ekiddako kati twaddukangayokko bwe tutyo ne tukomangawo bwe tutyo paka nga bw'onaagamba nti wano ennamakofu muli seguku nga maama yafumbirwa erweza ng'osobola okugendayo nodda kitegeerekeka kaakati ebyokusoma byatambula bitya kubanga omuntu akuze ne jjajja tatera kusoma ebiseera ebisinga baba nnyo n'ekyejo ebyokusoma byo byatambula bitya ennamakofu eyo sijja kiyita kyejo naye kyemmanyi oba byenzijukirako jjajja yateranga walingawo essanja sanja ng'alina nga akwata omummonde bino ebya bboto bino biki ebyo simanyi kugula babuyita batyo abaana yakwatanga omummonde n'agusibira mu enankani sanja n'akwata n'ampa n'engenda nayo kati ewaka abasingawo baalinga bakulu olwo ng'osomera ku ssomero ki ebiseera waliwo essomero awo baliyita Kiwanguzi primary school olwo otandikidde ddala okuva ku kilasi esooka otandikidde ddala kati eri essomero waliwo awaka waliwo abaana bangi abakuluko okunsingira ddala nze kyobola nagaana okuyiga ebyo ebyokulinnya emiti nze omwami saalinnyanga miti bawanulanga ffene nga bandeetera kati bano abaana abaalingawo be bannyambangako okukola ki okuntwalanga ku ssomero n'okunziza abaasangibwa ewaka abaalingawo ondowooza be bakulu bakojja biki mpozi akaali kasembayo obuto ke kana akawala akaali kanzirako kati be bantwalanga ku ssomero bwe batyo era nga olunaku olumu ne bamala ne bandeka luba lutalo kubanga twakeeranga ku makya nzijukira bagendanga ne balima nze nga nkyali mu bikunta ku makya awo ndowooza sanga 12 awo nga nkyali mu bikunta kati bavaayo kusoma oyagala era si nnyo
anti mbadde manyo mu mmonde guli engeri gye bakuwanga omummonde bwali oyina morale nga gwonna lingwagala naye ng'ate obuzibu ettaka we twali ekikubo kye twali tukwata nga tugenda ku ssomero walingawo obuyinja ate nga siina ngatto walingawo obuyinja mwaka ki ogwo Tony eby'emyaka siyinza kulimba wabula just nkunyumiza nze byenzijjukira byejjukirako ebiseera kubanga nze banzaala 9 mugumu naye kati ndowooza omwana watandikirawo osoma myaka ena bwebitya ndowoozawo mu 9 nga mwegyo bwegityo sigijjukira bulungi then nga obwo obuyinja obwo bwandistabinga nnyo okugenda okwo ku ssomero kati natuuka ekiseera jjajja n'agamba maama kati maama yavangako mu kibuga mu kwekyo ekyalo n'agendako ne mu kibuga ndowooza n'akola ki n'ayiiya kati lumu nze ebintu biri byali bisinga okummenya obwo obuyinja n'enkuba ng'etonnye enkuba bw'eba etonnye nze sirinnya mu bisooto era bwe mbirinnyamu bwe nti nkwata akati n'entuula wansi n'entandika obbikola ki obisosonkolamu kyokka ate bwe mbikwatamu bwe nti ngambagamba nkutte mu bisooto ekyefaananyiza ebisooto kiba ki tetujja kyoge omulabi atulaba tukyagendera ddala mu maaso era emboozi ya Lutankome Tony Kayanja tugitandika butandisi atututte ennamakofu Luweero atunyumiza emboozi ye okuvira ddala obuto nga bujje atandika okusoma akunyumiza bye yasanyukiranga ne bye yatasanyukiranga bamunogerayo ekiwagu ekikye ne bamufumbira ye talya muwogo agenda tujjaawo atutambuze paka wano we tuli olunaku olwaleero ayiseemu atya tugenda mu maaso Tony osomye kozi wali ku Kitooma Kiwanguzi primary school ennamakofu osomye ekiwanguzi wamalayo myaka emeka oba wavaayo ng'oli mu kibiina kyakumeka kyenzijjukira taata wange ebiseera ebyo maama yaŋŋamba musirikale kati nganze sijjukira ekifaananyi sikiina mu bwongo ndowooza engeri gye twava ogendako zze okuva eri taata nganze ndi mwana muto around 3 years kati ng'ate ono yakamuzaala awo batonatandika tegeera nga sibitegeera bulungi kaakati bantwala ne bankomera ne bantwala kati jjajja n'agamba maama nti omwana ono obugere babunyiga nnyo ng'agenda kati maama lumu ng'agenda agula magetisi ezo waliwo magetisi zange akafaananyi ako nja kakulaga bangulire kombi n'erimu obustripes bwa yero ku kyalo nze yaziina kati nze nno nkubuulira kati nga bamponya obwo bunki obuyinja naye nga jjukira nayo yennyini akasana bwe abaana ku ssomero balina buutusi ezo oba gwe mwami nze ndi mwami saagala kulinnya mu ttaka naye obuzibu bwajjanga ate amadde nga nkomawo nzikutte mu ngalo kulwaki ate ng'omusana gwaka nezikuwokya ate nga saawa ezo okunnyuka ku ssomero zabanga saawa 7 nga 6 awo nga tosobola kudda nazo nga zikwokya obwo obunanka obubona kakati maama yanzingulira ne batandika kati enkuba bwetonyanga kati nganze nzijjayo ntambulekaawo mu lujja jjukira enzijja zaalinga nnene kati ate obuzibu bujjira ate era bujjukira bulwotuula bw'otambula ebisolo ne byekwatamu ebezitowa olina obijjako kati nze ng'ate bulwembirabako ndabanga era okugenzeeko biri byetayagala kwogera kati ate awo nga n'emmeme ekola ki ekusenduukira kati awo baŋŋaanira ddala okuddamu enkuba bw'eba etonye nga tubeera mu nju kwebaka era ng'ogira bulabi nga ebindabinda jjajja abagambye omwami munda mu bikunta jjajja akyaliyo gyali munna mashallah jjajja ndowooza akyakwagala akyakuleeramukko ng'ogenzeeyo obuzibu nange ntya kati kiro zino bwe nzimuteekako mpuliranga agenda omumenya ebisambi naye nga bambi gyali kaakati awo maama tata nga bwe yali musirikale ntandika okufuna muli obwongo obwagala olaba ku taata wange nga ngamba maama naye taata aluwa
kakati taato ono eno gye yafumbiro mama gye yafumbiro kati nga nze ndi mumpi wenti kati nga ndaba tetufaanagana nimubuuza taata maama yono taata wange obako ya taatawo gyali eyo omusirikale bikiki konze maama njaga kuntwalako mukola ki mulaba kakati oba kiki ekyaliwo ndowooza nenzigulirawo ddala olutalo kwagala kulaba taata omubanja olowoozezza emyaka emeka ndowooza ndi mu myaka nga 9 okuze mu myaka nga 9 era omwana waba abanja taata myaka nga 9 maama ndowooza twali tumu eri nasoma mpaka mu P4 kitegeera P4 taata maama nangamba omanyi kati mu holiday esembayo njabba kwata mbakole ki mbatwala eri taata nga ne kasista ke kakuze kati nga nene atandise ozaalayo obusista bwange obulala obuto nga lukeera nzijukira omwaka yali 2000 mwaka 2000 yes omwaka gw'2000 ogwo ndowooza kati obwonga butandise okukapchalinga events na buli kimu ntuuka maama atutwala atukomyawo wa Ebombo Barracks kubanga wetwava we mwava okudda eri jjajja kati mu mwaka gwa 2000 biseera ki ebyali either 20 oba either 2000 oba 2001 muzeeyi we baamulondera 2012 muzeeyi beesige awo ebyali too much not 2001 either 2001 either oba 2002 nali nange muto nyinza obanga nange sibijjuki kati awo taata twasanga mu Barracks taliyo taata nga maama amukubira essimu ng'amugamba abaana bo mbaleese bakole ki bakulabe bakumanja taata amugamba nti bagenze mu kampeyini za Museveni jjukira taata yali avuga zino mu motoka z'amagye abo abantu abatuula emabega ya mu zijjefanga mu ebyo nga mugamba omanyi maama nze siddayo gwoba oyo ddayo nze sikola ki toddayo nga jjukira Bombo Barracks nawo nga bw'ogiraba kalina nnyingi zonna zeepanze gwafaanana bungi olaba ku basirikale naye nga maama nze siddayo jjukira eri mu kyalo kati nga amugamba abaana bagambye tebaddayo kye yakola ng'amugamba kale nina mukwano gwange mu Barracks oso abaana balekaawo nze bwe tunaava mu kampeyini nja kubasanga ndaba bali mu Barracks mama nga takwata ku kubo tulekaawo awo either we waava ensobi y'obulamu oba we waava entegera y'obulamu entandikwa y'obulamu kubanga nze nali sikirowoozangako nze nali simanyi kintu kye bayita step mother taata yali yafunayo maama omulala taata yali yawasa dda kaakati ono mukwano gwe yatugamba ekituufu ndowooza yati agamba maama nti nina oba omukyala oba biki yamugamba mukwano gwe kumbe ye maama kati ne maama naye teyategeera nti abaana mbaleka naani na step mother kati ate nga jjukira naffe twalaalidde dda nze yalaalidde naye esiddayo kati maama ng'atulekewo omukyala kibooko bwe nzijukira firimu eyo ekituufu mpulira nga buli kimu kintamye kaakati nga tandika okubeera omukyalo oyo nze awe najjira appetite eyagala nnyo kye bayita obuugi kubanga yafumbanga obuugi bwa sukaali nateekamu amata obuugi obusinga n'abuteekanga mu flasik ennene kati ng'ate ffe atuwa seppiki nga gye tukomba nga tusula ku byambalo bya taata abawa seppiki atuwa seppiki kati nze kye buli mu flasik abuteeramu nati yalina abaana naye waliwo omuwala n'omulenzi kaakati obuugi buno nga nze bwe bampa seppiki nga nzijjako buno obuba around nga mbuyiwa mu kikopo nga mbwa sisita wange kati nga nze nkwata ejjiiko nga ntandika okukola ki okujjayo ebyo ebintu ebyawansi jjukira biba biwooma biri mu sukaali wansi sukaali gye yasembedde
nengo obo mu flash kabuli tosobola bukombako tosobola bukwatako kitegeere ennaku eba nnyingi embeera neebeeraawo kati n'okwebakanga uniform za taata bino ebyamagye bye baatuteerangako betwebakanga brother wange oyo gwe nasanga ne maama n'omuto bo baali bakola ki basulanga ku mufaliso naye ng'ate ffenna bannanga ndaba omufaliso ogwo tukukola ki tugujjaako inchi mukaaga zaaliwo ebiseera simanyi inchi naye nga gwe wali olaba mujjaako nalaba bulungi nga tujjaako then nga nabo balina ogwabwe kati nga abaana ffe twebako omufaliso egutandikira we batereeze nankale netwebakanga okwo waayita ndowooza omwezi gumu nga tata tannadda ngakyali mu campaign omukazi oba yabaye oba twamukola ki sijjukira ebyaddala kubanga tetwalina ddalu jjukira twali tukuze nejjajja omanyi omwana w'omukyalo ng'azze mu kibuga ng'oggyeko kye bayita oba kyoyinza oyita primitivity nti waliwo ebintu byabatamanyi nti oba eno tv bagiteekako bati eno oba brenda eno just ebintu bwe bityo ng'ate weetaaga kukola ki mu brushinga awe twakoleranga ensobi ezimu ndowooza n'akutuma epaasi oba n'oleeta kwe kati n'otuuka mu paasi onoonye paasi eri gy'omanyi bulijjo gye mugoloza nga togirabayo ng'olaba akantu akashayininga n'okwata ekintu n'okireeta n'akubatula omulabi atulaba olugendo lwa ttone lutandise ate okunakuwazaamu tukyagendera ddala mu maaso tuli ku kanyomero kaffe the real time ky'olina okumanya wano ku Blaze Media atunyumiriza avudde ebbombo agenze eruweero basomye batuuse we batuuse ne bavaayo okujja okulaba taata baagwa mu mikono gya stepma atandika okulaba ennaku okusinziira ku kifaananyi kye yakatusiigirako ekitono ng'ali bombo barracks ne stepmaamu waabwe taata bwe yali agenze mu kampeyini za President Museveni tugende mu maaso kakati nze nzijukira olunaku olumu baleeta watermelon feeyo mu kyalo nga watermelon tetuzimanyi kyenali mmanyi mapaapaali ffe n'ebiki ebyo weetu ebityo ate jjukira nze yakulidde na jjajja kati nga oba yali mutembeeyi abatambula awo some pieces nga baleeta watermelon kati ng'omukazi agula watermelon naye aga ttone nga nange angulira ne sister wange agamba mulye ate nga nze mugamba bino nze sibimanyi nze sigenda anti eringa nsejju nga ndabye edda bampa ekintu ekibisi nga neebuuza kakati tugenda birya bitya nga tobifumbye watermelon nga mmanyi mu kifo ky'okugituwaŋŋambisa omanyi omuntu okufoosinga ekintu okuliwo ekintu ekibisi nga mmanyi yeetaaga sooka kufumbako naye ate lwaki ate ogituwanga siki nga si nfumbe omukazi yakwata omuggo naŋŋamba tuulaawo kiri oba kikutte nga nkwata sisita wange nga naye tutuulaawo nga lutandika okukirya nga bwe tukaaba nga nze mmanyi bampa ekintu ekibisi kyokka nga kirina kusooka kukola kufumbibwako nga tukirya nga binnemerera jjukira watermelon oba tokimanyi mukamwa obanga oba waliyo ekiki nga tonnaba first time yo obanga owaliyo katugambe ensujju embisi omukazi yatabuka omanyi okukuba omuntu ng'omukuba kyokka ye tayagala wabula omukuba alye naye nga takukuba nti eki wabula kukuba kuyigiriza nti ekyo bakirya me I felt bad kubanga nze watermelon naye sigimanyi nga just neetaaga maybe kukwata mpola ndowooza waliwongawo ebintu ebyagwangawo bwe bityo ngalabanga abamuswaza jjukira abaana bakulidde mu kyalo bamuswaza omwana enfaanana gye twali tufaananye skini tonnatuuka mmanyira environment ya kibuga bakutumya kiri nga bw'omanyi mu mbeera bwetyo omukazi ndowooza atuuka ekiseera waayita omwezi gumu guleka tegwawe yaze kazaali wiiki 3 ng'atugoba ewaka tata tannadda omanyi okugoba ewaka baatugoba abaana aba 3 nze sisita wange n'omwana we n'owuwe n'amugoba
awo saategeera technology kye yakiri mu emabega. Ewaka yasigazaawo ko abaana abamu. Yasigazaawo omuwala. Yalina abaana yali agambanga era nga nendowooza netali very sure oba mwana wa taata. Ono taata muze waka taata amabala. Kubanga already yalina abaana babiri nga bonna ba taata. Kati ono teyali sure oba naye wa muze. Mwana wa muze. Omulala omuwala ffe nga tuli bombo babagoba tutandika otambulira mu Bombo Barracks. I mean twava Bombo Barracks tugenda Bombo Town. Bombo Town awo waliwo nga we bakuŋŋaanyiza kasasiro omungi we twasulanga waliwo bino mwe bayiwa kasasiro bwe bati bakizimba bwe bati ogibinula eno wansi bwoti ne bajjamu ebisasiro ne babigatta mu kino ekinene okitegeera kati nga abaleeta ebisasiro babiyiwa omwo kati bano ababijjamu okikwata wansi kino okibunula ne biyiika kati ng'ekiro nga nnoonya abaana bano basista brother ne sister ewawe bagenda sula kati twajjanga ne tubiyiwa ekiro then kati ne tukwata bino ebintu oba ebya seminti ebyo bwe bityo ebibokisi kati mbo ne mbateekanga omwo then ne nkwata kwaliko kikava bwe kiti ne mbabikka ne basula omwo nange ningena nenfuna yawe ekyakasasiro ekirala nenkibinula. Muri ku street za Bombo Town nga musula mu ku kasasiro awo we bakuŋŋaanyiza kasasiro kati abantu nga beewuunyanga mu kifo akyo kyovu oli ani ava eri nayiwa kasasiro ate ne bakeera ku macanga dustbin eri empute ng'ate kasasiro aliwe naye ng'ate naffe tetusula wabweru kubanga enkuba yamaanyi ate nga mukyali baana bato kati nze nga bwe nzuukuka nga nzijja nga mbajjako kino ekintu ngamba bayiwa nga tugenda ate nga tunoonya ekyokulya nga mukijjawo ebiseera ebyo kusabiriza gambe bwe tuba kasasiro nanti kati tetulina gwe tumanyi kasasiro sasira bwe batyo bwe bityo kuba tojja kusaba muntu gw'otamanyi ate nga nawe mwenyi tebakumanyi kati nga tutera kukola bwe tutyo either kuba nze nzijukira luno n'emmeegi nnyini gye twabba oli omukazi yali afumba mmere ye n'enjirengera ng'ate enjala ffe etuluma bayira naako kasini twakakolako mu firimu wakomyawo kali ak'obulamu bwe obwa ddala omanyi firimu nno nayo sinti ebintu ebyo bebazanya tebibaayo wabula bibaayo naye kwongera kujjukiza bantu so nakakolesaako ne mu firimu emu najjawo emmere ku kyoto neŋŋenda kati obuzibu saamanya sepiki gye nagiteeka kati baatusanga nayo kiboko nezigiraki mwabba wano ne muliira wali twagenda awantu twavaako ndowooza era ka distance kaali bali bajja banoonya ndowooza oli naagwa ku sepiki ate nga tetumanyi nawayo tulite oba nali njitwala ku scrap omukazi nansanga ne sepiki ye kaakati otemaatemamu otulaze mubonyebonye muli Bombo ku street awo njagala otuyungire engeri gy'ova kuliira kasasiro n'okutambulira mu street za Bombo nova eyo okuyingira ekibuga. Kaakati awo wennyini nga tukyali mu mbeera eyo bwetyo y'okunoonya ekyokulya nga tukira kuwammanta buwammansi. Kaakati lumu twali tutambula jjukira tuli baana bato ffenna wabula nze nsumuseemuko katono ntegeerera abasigadde nali nsala ekkubo kuba nasazanga asooka nono mulala bwe nasaza kasisita kange nenkateeka cross mba nkomawo piiking oli kyokka ate oli already kwegamba mulenzi ye bwe namugamba beerawo nsale ngende nkole ntya oli omwana mukudda ate ye yasala busazi akoma wagoberera emmotoka nemutomera era olwo olunaku nasemba mulaba yafa simanyi kuba nzijukira bajja abantu balekaana kati nze nange ngenda kwegamba mpenetratinga bwenti ngende mbagamba oyo muganda embadde naye nga nze bansindika anti oli mwana muto
nzijukira bamukola ne bamuteeka ku mmotoka ne bamutwala naye ate kuba yali afudde toddanga mumuwuliza ate nga muwulizaawo. So that's how the boy I don't know bajja ali batali osima kakati tulina omwami emmotoka y'amagye eyali etambula yalina ebintu biringa byakulya emabega byali bikuta bya oba nte matooke nambuza gwani kwe kumugamba ntata wange bamuyita gundi biki nangamba kaddu ki konze kaddu John abeerawa konze mu barracks koya mubeerawa kofe batugoba ne munnyonnyola buli kimuga kigaddewo musajja kwe kutukwata nguledi tatange yali akola ki amumanyi kwe kutukwata n'atutwala ewuwe n'akubira taata kwe kumugamba kwe kumumpa ku ssimu nze ne munyumiza byonna bwe kyali nga maama eri yatugobayo bikibikyera ono omwami bwati bwatusanze kati oyo omwami taata gye yali kwe kumugamba nina sisita wange ebwayise abaana abo bakwate banvugire batwale wa ebwayise osenga omusajja si kwe kutuvuga otujja ebombo barracks kuba twabeerawo ndooze ennaku nga bbiri natugweyo ne ku ngoye bambi so gaye nga atuvuga atutwala direct bwayise awo mu Kimumbaasa era omuntu yenna amanyi bwayise Kimumbaasa awo nange owakulira wajjawo firimu yange namba era awantu wawe wanne kyalinga nze muli nebaza Mukama Katonda kubanga yampisa mu mbeera gye mpiseemu kakati katono nnyo watulaze nga wasomako n'okoma mu kibiina ekyokuna ne babaleeta Ebombo Barracks. Ebombo Barracks ebbanga eryali ndoza mwezi nga gumu ne wekisi nga bbiri maama n'abeefuulira n'abagoba ewaka kitegeeza okusoma kwakola ki kwapoozinga mukka ebyo byonna byaliwo mu vaaka bagiyita batya mu luwummula tukomye ng'ali bwayise era bwe twagala tutandikire twongerezaawo kakati awe bwayise nga bwe nkugambye nze olugero lwange lwonna bakuleese bakutuusizza ebwayise ewa engaawo sengaawo baali bamuyitaani oba bamuyitaani akyali mulamu waali kati abeerawo Kasangati bamuyita Anet Nanyanzi mu Kimumbaasa wennyini awo nze awantu awe wandifayininga ng'omuntu kubanga naveeri nga ndi mu P4 ntuuka eno nga omanyi omwana w'omukyalo standard y'ekyalo n'ekibuga ogenza obugumamu ng'oli ero oba wali tebakuwa chance egezaako kubuguma ebbombo kubanga ebbombo wali obadde otulaga nga waliwo ko ebyekibuga buga ebitonotono ewaka ewama okubugumamu mu mbeera bwesimu byakusoma kati osembedde mu kibuga ya kati nsembedde ntuuka ebwayise awe wa senga yali bambi alina ebbaala ye yali twali tutunda walagi ak'ebibiri ak'ebisatu n'ak'ebitaano nga tufumba ennyama y'ekigere n'omutwe engeri gye nali gundi nga bwe nkugambye nti standard yali nnafu ey'omukyalo bwe twatuuka eno mu kibuga baatutwala awo okusoma bayita St James ogenda muddamu okuresuminga tugenda kudda musoma baliyita St James awo Church of Uganda liri awo emabega Northern Bypass kati eri wali wasemba mwapozinga okusoma wapozinga okusoma nga mujja mu barak era nga muli mu holiday mu third term holiday eya P4 eyiyo kati ozeeno kati awo bwe twatuuka ku ssomero ne bambuuza bwe mbadde nsomera n'essomero tebalimanyi n'ekyalo era nga bwe gali ag'ekyalo ne bampaawo interview n'enjigwa ne banzizeewo mu P3 so netandika butandisi butato kikola ki omwaka gumu n'ogudde emabega nenzirayo emabega kati mu kuddayo emabega okusoma ngeno wejjukira tutunda walagi bwe tukeera ku makya ssaawa ez'okumakya genda mu Lufula kukima emitwe n'ebigere bw'oba tosanzeewo omutwe maama yatundanga walagi senga yatundanga walagi naye ng'atundirako n'emitwe n'ebirenge kati nga tuba tetusanzeeyo omutwe tugenda kugula amagulu
Mulimo bikalakata. Byonna nebako engeri ate lwakuba era twali tukyali bato omwana omutoto samuwa mutwogo naawe kalakata. Nego wali ogenda osumuka. Nga kyensinga ogukola nze gukwata kabazzi nga amaze oggula kyalo kyebyo nagukuba gusensebula kati yesenga n'akola ki n'atema. Ekitegeeza experience oyina. Singa embeera yita experience experience y'okutema n'okubetenta omutwe sibyagala nnyo. Naye nga obulamu obwo bwe tuyitamu oba obulamu obwo obujja obw'okubonaabona bulina engeri gye bumuldingamu omuntu ne bukushapinga nga buli mbeera yonna tolokola kati okugiwangala. nali exposed nnyo ku buli kintu kyonna ky'omanyi eky'obulamu nga bw'owulira the way they define Kimumbasa, the way they define Bwaise, the way they define such a slum. I was kubanga watandikira ddala mu myaka egy'omwana omulenzi ng'ategeera okubeerayo. Webale nnyo kati jjukira mulimu bamalaya abeetunda, mulimu abanywi abatamiivu, aboogera kigambo kino, abanywa enjaga. Jjukira naffe ffennyini tugitunda kitata enjaga sigala kasibya senga akyali mulamu senga akyagitunda. Gwe mwe mwatunda? Twatundangayo bunnankani obusokoto. Ekyomukisa omulungi wagivaako. Siginywanga nako bukyamu naye tokyatunda. Kinjagala otege kubanga oyogeredde mu present tense. Nga tugitunda tukola buli kimu, tutunda walagi. Kati nga babeerawo bali kati nga n'ebiseera by'ebitabo toyina budde bw'ofuna kukola ki kusoma bitabo. Naye ekirungi ndowooza omutwe gwali gukola bulungi. Kati nga ku makya shedu yaffe yali bweti ku makya keera ku Kaleerwe genda kuleeta mutwe oba ebigere yes bwe tumaliriza walingawo kasasiro nga tulina okulosinga okumujja mu Kimumbasa tumutwala awo e Bwaise waliwo awo waali we batundira emifaliso bagiyita Vitafoam babikyawo nga tulina ossala ekkubo wali kasasiro w'omu Kimumbasa era nga tumuyiwaawo nga wava ekimotoka ekikola ki ekitwala ng'ogyeko okuba omukambwe kwegamba n'okubeera strict kwegamba ekituufu ng'omwana omuto njagamba yali mukambwe kubanga yakola awamu yakozesanga excessive force tulya leeti tulya ki naye yalina ebirungi bye byemujjukirako kubanga senga teyali senga siri mu firimu senga teyali oyo senga teyali senga siri mu firimu. Kakati ova otya kubanga nze kyendaba owangaalira wa senga we wali link ekuleetera tositandika okuyingirira firimu. Olugendo olukuva ewa senga oyingira firimu senga oyo yali mukyala ng'omanyi bano abakyala abakuzeekuzeemu ate jjukira essomero lyaliko church Church of Uganda yaba Advent Protestants. Kati nga naye mwennyini muyimbi mweyo kwaya oba bazo bitaani union biki Mothers Union. Kati nga naye abeerawo mu kwaya omwo. Kati nga olw'eggulo olwa Saturday batulugera ne bayimba. Kati nga liwe bazannyiramu emizannyo. Kati waliwo baba ndowooza n'abagamba nange ninayo mutabani wange asoozannya kapaati kano. Nga bano nga kapaati kano mwalimu ak'omuzannyo gwali guteekateekebwa nga byaba kyaki naga omutabani wange asokikola ki okizannya kati kwekuugira era nga tone bamajangu bakole ki engeri gye nali sharp jjukira nga tuli mu batamiivu bikibikiraako mu mwenge bakibikinde nga nzannya kapaati bwe nabizannya ne binyumira nawo ne bibanyumira bwe byabanyumira nga senga ngamba okimanyi nosoozanya emizannyo zanyu koze simanyi naye ndowooza nsobola. Kaakati nga atandika okunteeka mu bantu abo ab'ekyaki Saturday nga nzijanga nga nzanya naye nga mukambwe mulungi. Kati essomero nga tugenda eyo kyaki yalina emizannyo gye bagamba zone divisioni biki bwebityo bwebityo kati nga bana oli omulenzi asolooza nnyo ayinza okugezaako jjukira bandabako oli naye saakola presentation tewagikola naye abaali bakulabako mu rehearsal nga bamanya recommended me nga nina atandika okuzannya mu kuzannya nga binyumira mu kuzannya bulungi nga mbizannya nga bampaana
bampayo ne susete senga naye yennyini yampayo ku kikumi kyenkijjukira yampa ekikumi nagamba wazanye bulungi okimanyi kuguli omuzanyo baagaana okutewa presenting naye ate guno baakuyise bakwagala konzeke natandika zanya bintu yange nasenga biki omuzanyo nga tuyita mwesooka zone omuzanyo nga guddamu nga guyita ku zone ey'okubiri nga tuyita ku division kyaki nga jjukira balondanga emizanyo agago nedda guno yegwe guyise biki twagenda mpaka ku district mu 2002 byonna ebyennyuma ebyaliwo mu 2002 nze yali best actor mu mizannyo mu Uganda mugundi zone jukira jagera pa ku district era yazigenda paka ku national zali na Mirembe cathedral era lunaku lero nasoko yinge na Mirembe nga gwe best actor nze yali best actor era ne bankolera banfulumiza nzijukira senga yandaga kagundi ka portion mu mawulire ke bankubirako ebifaananyi lunaku natandika okulabikira mu mawulire gwe nafulumira mu New Vision then ne bampa akatabo ka King James version ne bampa engeje simanyi bamanya batya engeje twalina ebbala ne bampa dazini ya magirasi ne batuwa dazini yesuwani ne batuwa bingi bannange essanyu yali ayina kwegamba yampa mulala kakati waka mu bbala ne mugundi mu business ne tuongera mu capital wabino alenga jukira byatika yatika wawulira otera kyekyakugira mu bwongo obwo nga obadde olondeddwa okubeera omuzannyi asinze obwongo saalowooza ku kusinga bino ebirabo bye bampeerako byebya nsike meme kubanga nze lumu nayasa amagiraasi ndowooza nga limu oba abiri senga n'agamba kitawe yabigula olumu ebisebegako nga tunnabaleeta kati nze mu mutima nawuliranga yanyongesa kwasa 2 ndeese 12 biri saabitegeera nti oba mbadde wakabe oba biki wabula ebirabo bye nafuna byebyampa amaanyi nenga kitegeeza omuntu bw'azanya ebintu ate njukira obizanya bikunyumira kati omutima ne gugenda nga gupiikinga oyingira otya firimu olwo nzijja olwo kakati amazzi lumu nga bwomanyi bwayise amazzi lumu gajja twasulanga ku bench zino ze twateerangawo bakasitoma kati nga tugatta bench 2 ffe twasulanga mu bala nga senga asula kazo ng'abalekawo nanti ngira toyinza leekawo nga waggule ate njukira abatamiivu ssaawa ndowooza nga 6 babeera banyiiko okugenda kati nga tasobola tamba n'abaana paka kazo kati ye ng'afuna kabooda kaakati ffe nga tusulaawo kati lumwe kuba yatonya nnyo amazzi ne gayingira nenzukusa kasisita kaye ne tuyimirira ku benchi ne tubeera okwo mpaka ku makya kati kojja oba anko oba muganda wa taata namuyita Kayanja yakeera nga alina byayagaza senga yakeera ewaka kati yatusanga wano ku bbala ebwayisa yatusanga tuli mu jamumazzi kinga nesenga tannatuuka kuki ku bbala kati n'agamba senga mwaluwa mbadde mwagala ntumugamba senga akyali eri kati nga tuli baana bato nga bwonasa twasuze mu bujiji mwe mwali mugyota buliro kakati naye n'atuyambayambako n'apevinga ekkuba amazzi ne gagenda singa we yatusangira kati kwe kumugamba naye abaana bano nandabanga abakumenya pakitompaako omu nengenda nkola ki mbeere naye mukuyambire ng'ejjali omwana omuto nze nja muweerera olwedde embeera nzekka ewaka taata Kayanja senga jjukira olwedde ffe kati twalinga abakozi waneeno ku bbala jjukira obanga mukozi kubanga muwoza amasowaani mungira omwenge mungira eno obanga reducinga ku maani namuga kale njagamba taata omukozi ziba zisigalawo njagamba kale taata waabwe naye ndaba nga ali kati yagikola ki yagibaye kati nze bwe nawulira kati taata yali agenda nemugamba taata nsobola kukuwerekerako nenyenda nemuwerekerako
ne mugamba taata ekituufu kyobadde oyogerako mbadde nsaba olwokola ki ontwale n'agamba ngenda kukutona saawa yonna ngenda kukutona naye lwakuba senga otayika takikozesa ekyagadde ndowooza mba ndi awo taata ngajja ebwayisa navuga naye abaana bano mbadde njankwewuleko olunange lwendaba ku taata wange obundi okukola ki ogusooka okuviira ddala ebbanga lwe twamugambanga nti twajja ng'agamba biki mbadde njala omu kayanja amutwale kati senga kwe kutegeera nti oli yayogedde naani ne muzeeyi agamba mutwale tekina mutawaana amutwala ng'alumwa jjukira nali mukalabakalaba irabe ate bwe mbadde nzannyazannya n'emizannyo ku kyaki eri ali sereemu kati alina omwana omugezi ankowo kayanja oba taata w'omutu gwe bakuggyako erinnya lye lya kayanja simanyi oba oluganda akozesa lutuufu simanyi oba gwe banzibulamu naye nze muli mu mutima ogwange omwami oyo ankoledde ebintu bingi okuviira ddala olwo okuviira ddala olwo paka leero paka olwaleero ankoledde ebintu bingi era bwe yanzija ebwayise n'agera n'ampeerera ku ssente ezize nentandika obulamu ate obulinga obw'omwana kuba buli bwonna mbadde mu bulamu bwa haso waki jjukira talina mukazi talina aki wabula ndekera ssente nenfumba olwesitafumbye kuba buli kimu nali nkimanyi buli kimu nentandika owulira ng'omwana kati bwe nawulira ng'omwana olwo nno ntandise okutuuka olwo nali mu P6 ngenda olaba ku ssomero ntandise okufuna obuvunaanyizibwa banooza obeera ediboy kibi nga mpulira kati yes I'm a full kid wadde luli mbadde mpuliranga atali mwana atali mu byakusoma ate nekira yambuuliriranga nnyo ebiseera ebisinga nakutuuza nga taata alina ne TV ebbanga lyonna obadde obonaabona tonalaba na ku TV oba ebbombo yaliyo bomba saagirabayo naye ebbanga lyonna ewasenga yaliyo tolina budde bulaba TV olw'okuba yali ku bbaala nkitegera ate be balina ogira ate ngeri pawalenje omulingirizaako kati wano nzaje switchingira onu budde bwenjagalira bwenjirabirako ate ye yali akola safari tandikolaba TV n'okula mpulira ntandisokola ki okula kaakati olaba firimu olaba firimu ewaka ne mu kibanda taata yakukkiriza ng'ogenda mu kibanda ekibanda ewaka taata yali apangisa waliwo ewati ekibanda nga kituliwa manju ne bw'oba toyingidde mu kibanda owulira oba obiwulira zino ez'abazungu baazitugaananga era tebakkiriza mu baana bato kati ebinaijeeriya kati nga mpulira emboozi gye banyumya njiwuliramu bavijje emboozi gye banyumya n'abantu abanyumya mu firimu nazannyako ku mizannyo ng'otandika okugattagatta ng'ovudde mu kugatta nga mpulira nga nzoba gwe bali mu kunyumya kati waliwo akavubuka edda akaali kazannya ebinaijeeriya ebiseera ebyo emyaka gye nalimu nako mwe kaali nga kaali kazannya binaijeeriya nga kaana ka Nigeria mu Nigeria kati ngenda olaba omwana omuto akola binayo bye nakolako mu muzannyo nga mpulira tukonekitinze direct ebinaijeeriya nkonekitinga direct kati omukwano gwange ow'ekibanda engeri gye twali banneyiba ye yanzikirizanga nengera nendabiranga buki kati nga olweggulo oba ku makya lwe mbasomye njera ekibanda oluusi nga mufunira n'ekyoka ku ssomero ez'okuwandiika ku blackboard ebale nnyo kati nga ne blackboard yennyini ntero gipepetta bulungi kati awo nga olweggulo ndabira bwereere kati byanyumiranga nnyo nga ndaabagizannya baddugavu olumusito bafaanagana baddugavu bannange bafaanana n'amagundi tutatagundi bye bazannya mpulira kyekyo eŋŋamba nkoze ntya taata nemukubakama nemuga taata naye nga mpulira ebintu biri abantu ebazannya mu firimu nga naye mbisobola naseka kati maama emabegakaawo
bwe nava wasenga maama yategeera nti abaana baba tutte wasenga waabwe bwayise oba yategeera ati ekyo saakitegeera ate nga senga oyo ye yali amumanyi jjukira yali afumbiddwayo olwasooka kaakati maama ng'ajje bwayise okujja obbalaba ewasenga oba yakubira taata oba kiki ekyaliwo saategeera kati maama bwe yagenda ebwayise jjukira oli omuwala agenda akula sisita wange kyokka waliwo bbaala abasajja bayinza otandika omukwatakwata bbaala maama ng'anyiiga gwe toliyo jjukira gwe wavaayo oli eno kati maama ng'abbayo sisita wange wasenga kati bwe yabbayo sisita wange wasenga nga akubira taata ono bwendi naye ng'amugamba njala bamukoyo omwana namugjeeyo taata nange oli nali ndamugjayo naye nga so amugjako baana baki bonna jjukira olusisita wange yalina okubya okusoma takyakola ki yabivaako nga yanywerera ddala mu bbaala maama kwe kugenda okuddamu mukola ki omusisinkana nze jjukira okuba yatweka mu balakisi tubadde tuddanga mukola ki kati olwonsobye ndina mu P7 tusisinkana buto nga muteerako emboozi yonna nga bwe yali ng'abiteera mukazi wattu nga awulira ennaku awo nga maama agamba taata ono gwendi naye noba maama teyali bulungi mu ndooza mu nsimbi aya n'oyo omulenzi nali adembere naye naye sisobola ne kati gwe engeri gy'oli mu mikono gye ate nga oli taata we ogira obeera naki ogira obeera kati nze holiday ya P7 weng'endere wa maama ne munyumiza byembadde ndaba maama olwaliwa maama olwali avuddeyo mukyala alikireka banga yavaayo eri bamuzaala wo Buganda kati awo we nagira ne munyonyola ebyo byonna ebyaliwo kwe kumugamba gyana kuzannya Kinigeria ebiseera tewaliwo ekigambo kina Uganda namugamba gyazannya Kinigeria n'agamba Kinigeria omukazi yatulika n'aseka nga ne muno byakatandika okujjajjando naye ndowooza nga abantu abamu ndowooza engeri gye batalina nnyo TV nga tebabifaako nnyo naye nga abalina TV babimanyi nagamba wabijjewa ebinigeria kikina bimunyumiza agamba simanyi gwamanyi nali ntendozanya kapiira naye ate olwo ebyakapiira ate byobivuddeko kozi byazanya biki binigeria awo namunyumiza maama muvaaka ya P7 mweyafiira kakati maama bwe yafa ate ennaku nenkwata nnyo muli ekyasinga okunyumiza ensonga lwaki nanyiiga nnyo nali njaba mudisprovinga nti wasese okwegamba ensogo zeyaseka nga omuntu oseka ekiri impossible omwana okuloota enseko ez'okunyooma nga akulaga nti omwana gwe oli mukuloota kati nga nze mpulira njagala atleast alabeyoko omuzannyo oba kyonna unfortunately n'agenda nensigala ku koosi yange ey'okunoonya abazannyirawo ebinigeria negasse kwani taata ye bwe wakimugambamu teyakirinamu buzibu ono anko ono gw'oli naye ye akulaga nga takuyinaako buzibu ye teyakirinaako buzibu wabula kyeyaŋŋamba kyali kimusooka omala osoma kubanga abo n'okubizanya babizanya mu luzungu totannaba kuyiga sooka omala osoma yabikola ki kakati okoze koosi okoze okunoonyereza babizanyirawa kyokuliwo by then waliwo efirimu ya Mariam Nagire gye bazanya oba baali bagiyita feeling struggle oba bikyawo kati awo Abannayuganda bitandise ngenda olaba waliwo ekinegala baali bakiyita ekya Bosa omukazi something abakyala bwe bata bakyala baali bakiyita bakyala oba buki naye nga nasoosera aba Mariam Ndagire n'Ashirafu kati Ashirafu simwogerere kati awo wendabira
waliwo ekinauganda baali bakiyita omukazi abakazi si mmere. Abakazi si mmere. Olabye abakyala baagala ki? N'olaba omukazi si mmere. N'olaba eya Mariam Ndagire feeling struggle. Ekitegeeza ne mu Uganda babizannya. Oba si oba yali ku mutwalo nga 5 nzijukira ebintu. Aya tugende maaso te. Osman Matovu naye n'azannya. Ensisinkano y'ebizibu. Ngampulira boogera Luganda. Taata yangamba babizannya mu Luzungu oyinasooka kukola ki? Kati gwe ne weewuunya n'ogamba ate bano lwaki babyozannya mu Luganda kitegeeza n'atamanyi Luzungu asobikola ki? Obizannya. Olwo curiosity neeyongera okukola ki? Okuyimuka. Neŋŋamba taata waliwo n'abazibizannya mu Luganda. Koye ebisingo nnyo ina bizannya mu Luzungu kyokoma n'osoma. Ono ni mu senior meka? Senior 2. B. That was 2016. It's 6. Ndi mu senior 2. Mba ndi awo ndabye abakazi si mmere. Ndi olukanyanya gayi bamuyita Sanderule. Agizannya. Abo bonna b'oyogera be ba pioneer. Abatandikawo okuzannya ebinayuganda. Nze ku mutima ogwange bye nalabako era bye ndowooza. Kati ndaba firimu eyo. Mu kulaba firimu ne CD oba taata yagigula ng'awulira ntanso byaga n'agireeta ewaka. Tulina DVD nga ngiraba. Nasiiba ku CD ne ndaba firimu. Mba ntambula olw'eggulu. Bino byenzuwa kati nga bona tambula n'olwakulutaako metoleka yange nagwa kubagizannya eyo omukazi mukasebo abakyala si mmere omukazi si mmere nagwa kugayi bamuyita Henule ne Sande bonna nga bwe nabaye mu TV bwe nabasisinkana ku street mpereerwa awo Kanyanya jjukira ffe tubeera mpereerwe Kanyanya yeddako awo eno kyebano neddawo we nabasanga mu bumpimpi nemba oyingirira wa ani akuyingiza bw'obalaba ng'oyingira olwo olunaku lwennyini lwe nabalaba otandika nawulira eddoboozi jjukira mwali temulimu byakuzoogerera nawulira eddoboozi naye kati nga bonawulira wano ng'oli naayitawo nga twogera ng'eddoboozi lyalimanyi nadda emabega ngenda okulanga yenze nenzija banne nabakwata bonna haga nembahaginga omulundi gumu nembagamba tubalina ewaka ku TV tulina ku CD badesaba mujje tugende njebalageko essanyu nga liri too much baagaana ogenda okujja ewaka najja nabbalaga taata nti nsisinkanye abazannya firimu eno gye waleese nabo bennyini baali basinkanye faani waabwe oba oli awo asinga okubeera kati nga bo tebaki ebiseera ebyo nga kizibu gamba nti nsisinkanye faani kubanga agamba nsisinkanye kale omuntu alabye firimu yange si nti anjagala wabula alabye firimu yange ekyokubeera nti oyinayo faani best byali oyinza birowooza naawe just nina gwe twasanze yalabye firimu yange jjukira ebiseera ebyo nga bw'osanga omuntu alabye firimu yo olira nga lo kyekyo nti firimu atandise ozikola ki ngamba esibako ngamba gamubeerawa boye baagaana okujja ewaffe nga nze ngenda nabo ewaabwe jjukira mpereerwe kati Kanyanyawo nga ku poliisi wansawo nagenda nabo nendabawo ne baŋŋamba we tubeera konze enkya ngenda kubeera nammwe ngenda tandika zanya binigeria tuzanya binauganda biki konze byonna ngenda bizanya nga bampa olunaku ngesimayi bansisinkane nga mbasisinkana olwo olunaku nanyingira firimu industry. Otandika kuzanya firimu kitone gy'otandikirako gy'ogamba nti no yeyanyingiza ekisawo ekyokuzanya firimu. Firimu baali bagiyita ekiva e Bulaaya. Ekiva e Bulaaya. Firimu eyo nazanyamu siini meka nengenda neŋŋamba batica bange mikwano gyange taata nze namugamba nti mwana ngenda kuzanya ebintu bino nange alindako okusoma kati sinazanya firimu gye waguze nangamba sooka obaleke sooka omale okusoma nangamba sooka obaleke sooka omalize okukola ki okusoma neŋŋamba kale nenzija nemuga taata bansolya emitwalo 5 gyalayimbye kuoyi nagamba ki olwo atabuse nesonyiwa taata
kati bano bwe nabasinkana ne bampa eyo firimu nze mwenyini neeroopa nga taata nazanye firimu koyo wazanye firimu ekyakonze jangu tugende edda tebakolanga premier wabula kati tugambe nga wano nga oleeta mikwano abazanye firimu eyo kati nga bagamba baganda baabwe ba mikwano gyabwe bataata baabwe nga mufunawo akafu emutuula kati bali abaami bo balina amaka kati ng'abantu bajjanga awo ne babateeramu siddi ne balaba ne bagenda kaakati ne batugamba mugamba abantu bammwe neŋŋenda neŋŋamba taata neŋŋenda neŋŋamba ab'okusoma bonna ne mbagamba firimu ne batandika ogyaga ngenda owulira ng'olugero bwe twaluli hasinga mpulira nga abayise ku byange mu kulaga nga seeraba ngenda olaba paati wano yawedde taata yayomba yali atudda nga mukumpita mu bino ebyagambye wazanyi tuka tobiyirimu nga biki bino todda mukumpita naye edimasa namuyita yajja naye yagenda ayomba wazanye siini bbiri nga tezirimu eri tebazitaddemu neŋŋenda nenkwata dayirekita ettaayi katonzanye sooti ebintu nga tutugenda biteekamu naŋŋamba gwali agaa nti sooteeka ebyekisiru mu firimu yange kuza ebyekisiru byebirwa nendeeta abantu koyena nga katwade yayambaga temujja ng'ate nange naleyo abantu bajje bazirabe nakaaba wali obaddekawo nga weesuze kweraba ku tivi firimu yeesoose nga toliimu kuzanya firimu yange yasooka bagiyita akavuvuŋŋano ye firimu yo esookera ddala ku kisaawe ekya firimu maliriza ozanya akavuvuŋŋano olwo neerabyeko halabbi ngaessanyu lina olimanyi naye nga nkola kye bayita emirimu ng'omanyi kyensinga okwagala recognition jjukira mu bonna nze yali omuto mu bonna nze aleeta obuugi nze ayoza ebintu nze aleeta amazzi naye nga sibireeta nti amusupposed wabula nga mbireeta mbalage nti ne lutaakome waali era nga bwemala oleeta amazzi nga director ebidomola byonna bijjudde nagamba ekyo kirungi nemaliza director n'amasowaani gonna kwemuliridde ngoozezza manyi okugezaako nti wooli naye nga jjukira oli muto n'oyitira kaakati akaseera okuva olwo otuuka leero olowooza olina firimu ze waakazannyamu nga sinakubuuza zoproducinze nga olowooza waakazannyamu firimu zinga mu firimu 13 ze firimu ze waakafeaturingamu wenga producer kubanga olimu ebiti bisatu oli director producer ate nga muzanyi kati gwenga producer otandika kufulumya firimu kinga yiyo ebintu bino ebya firimu nze nasooka awo wennyini ombuulire production house yo bagiyita bati nasooka biyingiza passion nga sibisomeredde ate nga mbiyingidde ndi mwana muto ekitegeera kati jjukira ebbanga ddene emabega nyingidde ndi mwana muto njagala kye nasooka okukola mu siniya wano nabuuza tica waffe nti omuntu bw'oba oyagala ozannya firimu osoma koosi ki nga mmanyi waliyo koosi omuntu gy'osoma eyinza okuyamba okukola ki yangamba ekigambo kimu ebya firimu ebyo nze sibimanyi bulungi naye wabula oba oyagala ebintu bya firimu ebyo ndowooza koosi ekintu ekiyinza okukuwangulira kusoma literature uganda background yo ngaeyo neesookera ddala nagisomera mu kyalo just ngenda nyingira kimanyi luzungu bulungi nentandika osoma literature nasoma literature from senior up to senior 6 kati literature kyeyanyambako nti yanjigiriza bakompozinga batya story bawandiika batya kwegamba techniques ki omuntu zokozesa naye nga si nti olw'okuba oluzungu ndumanyi wabula nga mbackinga up ekinajja n'okuregaininga confidence kati bwe twakyankalana nga tumaze okukola firimu baali bagiyita bitabuse ye firimu eyasookera ddala ye tv seri yasookera ddala kubukedde tv seri mu series mu firimu wasooka zanya kive bulaaya mu series kive bulaaya yeri gyotalabikiramu kive bulaaya gye sitalabikiramu nentandikira olabikira mu kavuvuŋŋano
kabu ngano ke sokola bikibako ku screen series bitabusi ya au mu bisera bya ina ka passport filimu nekuba nnyo ate nga already nkoze n'abantu abali abanene by then waliwo Josiah Dennis Josiah waliwo Farida Waldeni waliwo walaba Katulubwa waliwo bamwita Shifa kati ngaze ate ozeo featuring mu filimu omuli Farida Waldeni oteeko batone waliwo sajja kudde ebiseere mu filimu waliwo sajja kula nali sinasajja kula nali featuring mu filimu omuli Farida Waldeni tonna sajja kula Farida Waldeni by then bali banene mu kisawe kya filimu nzijukira mu filimu ezo zaaliwo Mariam Ndagirezani yali mukyala ayagalwe nyaaba kyekituufu ne Josiah mwenyewe kakati nga butumazo kyankana n'oyo omwami Katulo nebuuza ngende Wosimani oba kyenakola nagamba waliwo senga wange yangamba tugende South Africa ansome obusawo tukabine bya filimu tebisasula ate babirabanga gwa malobo wadde banda ku TV naye sina kyenziza kati senga olina nga tugende nkutwale South Africa osome obusawo kuba obwongo bwali mukko matono kati nga tugenda twagenda ntuuka eri nze ekisooka saagala musaayi ntuuka eri banziza mu byabasawo bakutwala South Africa nesenga bwe natuuka eri saagala nzisoma byabasawo jjukira eno mu senior 6 sisomye banse zinkoze arts kyokka baagala nkole ki okola obusawo nga nsala kkubo taatambulira ddala mpaka Lusaka eri bampa ssente za kusoma busawo kati nze Lusaka Zambia nenoonya essomero eryokusomeramu ebya firimu mu kunoonya essomero nalifuna kati waliwo omukwano gwe nabeeranga naye gwe nasala naye okuva South Africa ogende Zambia nembeera naye awo kati nasomerayo emyezi 6 ngenda olengera emyezi gyonna gye nali nsoma nga bali mu kunsomesa byemmanyi omanyi okusomesa byomanyi jjukira mu kunsomesa bya firimu batandika ku story development nze byobadde nsoma mu literature nsoma biki kati bye nali sitegeera nnyo bya editing biki ebyo ate nga nzisaagala kisomye ku kompyuta ngenda olaba bambuzaabuza nenkwata ekkubo nenkomawe waki ewaka after 6 months kwe kutukola firimu yange yasooka kakati ziraba muzaale firimu yo gyosooka okukola gye nasooka owandiika nemproducinga nendirecting n'okuwandiika kakati firimu saawa zino ng'ovudde ku ziraba muzaale firimu yo gyosooka yekuyingiza ekisawe kya production kubanga okuzannya kwo twakulabe kati mu kyokubeera producer ziraba muzaale okuva ku ziraba muzaale otuuka leero olina firimu zimeka zizo nga producer ziri 18 bw'oba ogase wamu nga director ne producer ziri meka director and production ndi mu firimu nga 8 siri very sure naye ziri nga 8 buzibu ki bw'osanze mu kisaawe kino mu mbeera ey'okubeera director and being a producer weewaawo n'okubeera actor ng'omuzannyi biki ebyozisanze nga challenges nnene era singa ebyo biba bitereezebbwa industry ejja kubaako weeraga challenges nnene kubanga si kyangu kuwandiika si kyangu kuzannya si kyangu kudirectinga ate era si kyangu kuproduce Katonda Newton mbadde njagala challenge zino tuzigatte wamu ng'olinganga wabulira ddala omuntu oyo akwenyumirizaamu kubanga nze ndi faaniwo nze Blaze waliyo yakulaba waliyo n'ayagala okutandika okubeera director oba producer oba omuzannyi kati njagala gwe challenge ezizo z'oyiseemu obenga asomesa era wabulira challenge esookera ddala ebintu bino ng'oggyeko passion oba kye bayita obukugu oba experience omuntu yenna yandyagadde ofuuka byonna gezaako okwebuuza era okusoma kubanga gino emirimu nyinza okugamba nti si gy'abataasoma kubanga neyasoma olina okuba nga okozesa obwongo. Directing doesn't mean nti oyagala oyo olina okuba nga omanyi okuwandiika olina okuba nga omanyi nga tobyanga bubyanzi so banoonye ku kusoma basome
kyotamanyi Uganda basinga tebagala kuzanya tebagala kuyiga wabula bagala nnyo ebitiibwa ebiri emabega w'ekigambo so nga byetaaga sooka kukolerebwa bukolere olina okubanga teweeyita director kristi bakuyita so si gwe kukeera ne weeyanjula bw'abaana abasinga bw'azannyayo firimu emu bbiri ssatu director enkya ayagala ekigambo ayinza nokibapatiikako mu kimpite nze director naye it is not about the title. It is about the responsibility behind the word director. Si kunoonyezako okwanira abaana abawala, si kunoonya wolira buyinja, wabula matter, substance. What are you directing? Not everybody is supposed to be a director. Soma, noonya research, obakola research, tegeera nnyo omulimu gw'olimu than ekigambo ekyokubiri okuzannya. Abazannya abasinga baagala kye bagamba okuzannya okubayita abazannyi oba bazannye main roles. Nze ebiseera ebisinga era bambuuza ekibuuzo lwaki ozannya firimu zo noze directingira gwe nga director noba nga ofeaturinze mu firimu gyokoze ki directing ebiseera ebimu nze nganze yes I can act naye obuzibu bw'ensanga eri ba Blaze nja kukwata Blaze mugamba ogenda zanyanga mulalu ogenda zanyanga Kifeesi abantu abasinga bagazanya be balava boy be baki akugenze mwana nze swage linnya mwebyo soto nze swabuukaawo ngweri nfe nze sola kola ki tebagala kola gym tebagala kola practice tebagala ku excessive rehearsals. At the end of the day, I don't disturb someone. Bwema nkyesobolera. You do it. Ngenda kyekolera. Bw'oba togenda kugwa mu bitaka ebyo nze nsobola obbigwamu. Tekino kye kinkosa. Nja bbigwamu. Abazannyi abasinga beesaasira. Bo balowooza okubeera main character okubeera kiki buyinja obwo bukulembera neera nakyo buvunaanyizibwa bwe buli emabega okubeera main character wa firimu si about being braggant and all that stuff naye osaba ekitundu ekinene akasooka oka interpretinza abantu bakaagadde kyendabyemu okubeera gwe kyewakafuuka oba okubeera badirector betwegomba abanene mu nsi ez'enjawulo si kyakuliirya mu silver plate. It's not a walk over. Bwe twali tukola kaligi nawe nkozeeko naawe bwe twali tukola kaligi tewali nga y'abazannyi enkuba etonnya katugira tulindamuko nenkugamba Blaze bwe tuba nga tulina umbrella nga sini esobola okukolebwa mu nkuba tugende tugikole eggwe tukole ekirala tewabalabanga nga waliwo sini eyokukola mu budde katugeze nga bwamatulutulu bwakumaca nnyo zuukuka embeera gye mwetaaga naye ng'ayagala beera maini ayagala beera star kati nze okumpa obuzibu obwo bwonna nga lutaakome ngenda kwekubira samu okuva ku muti wali mpaka ku ttaka kikuge Blaze kikole ate otandika okumbuuza sente mmekazi ogenda okumpa gwe sente mmekazi oyagala okuva ku muti waggulu ogwe wansi ofe. It is about passion it is about being determined responsibility eri emabega yiwekyo kyoyagala obeera sente mmeka bwe kitugenda ku bya sente oba oli mufu oba tolina what am I going to pay for kyotasobola kukolera obwereere ebintu bya acting showbiz it is not about how much you get it is about how much you can do gwenga then kakati okimanyi nze mu firimu zenkoze nyinza okuba sifunanga sente zempulya nti eziri wathimi kubanga nze n'akalango ka Fresh Dale Yogurt ke nafuna obeera ambassador wa Fresh Dale Yogurt 2018 saakafuna mu firimu ne sente ze nakafunako sizifunangako mu firimu naye ate kyajja luvannyuma lwa firimu zenkoze n'erinnya lyenkoze mu firimu ne zimpeesa akalango ka Fresh Dale Yogurt. Firimu ki gye weenyumirizaamu nti kiyinza obutaba kibuuzo kyange ekyo kiyinza kuba kyamulabi ye n'agamba nti ono yasinga kunzannyira yes kubanga nze nina ekizibu kimu
ku firimu zegambye 13 zenakakola buli firimu gyenzanya njizanyanga atazanyangako firimu yonna wemalayo yes sizanya nti nze kati ndi mu firimu 10 kuba nja kugamba firimu 10 ngaliwo azanye firimu ebisatu bamuzayirubowa muzayirubowa agenda yingira firimu bimeka bibiri nyogere ku bifirimu zange 10 ngaliwo yakazanya firimu ebina ba Patience Ozoko usegera kati muba tolina kiwayogedde so mpozi wandi ngambye firimu ki gy'osinze okwagala gwenga guba gy'olinako nnyo this firimu eyasookera ddala bagiyita Ziraba Muzaale nze nganze yanzigula okuva gyenvudde ey'okubiri Mugaba wali director waayo ya mu kusookera ddala sinze yalina okuba director waayo kubanga Emmy namusinkana emabega ddala nno 2010 Emmy oyo already ali exposed eri abakozi ba film bandi awo nga Emmy ankubira angamba Tony jangu nga tusinkana nga nalina film gyengenda okukola firimu bwe yagimpa nze nga sinnakola firimu yonna nsooka kugwa mu mukwano na lugero lwayo osooka lusoma n'oluinternalizing ne ngamba guno nja gukola guno sijja gukola firimu nganze olugero lwayo lwanyumira nnyo ne ngamba eno ngenda gikola ki kakati ova ku kyokubeera ng'ogyenyumirizaamu ye firimu nze ebbanga lyonna lyenkoledde mu firimu badde sinafunayo award okugyako nominations zenfunye naye eyo firimu yatuweesa award nga best wa movie of the year mu firimu zino zokoze nga director zoproducinze nga producer oyinamu award mmeka zonna omugatte so far kugambye nina award yemu award eya Mugaba wali wafunanga nomination kufunye bulungi naye nominations zinga abiri nyingi naye sinafuna award gye nina eya Mugaba olowooza ki ky'oyinza okukola oba nga ggwe nga director okutwalizaamu ne badirector banno okubeera nga singa oba ofunye nomination ng'eyo osobola okufuba nga bw'osobola okulabika nga award ogifuna ki ky'olowooza ky'osobola okukola oba okirekera abawagizi sinti afunye award y'abasinga bintu bino byanjawulo so osanga omuntu alina award nnyingi ngaye tebamumanyi nga Lutaakome Kayanja bamumanyi nga tebamwagala nga ebanjagala wabula nomination award buli award ebaako kiyo kyeba etunuulidde okugifuna it is an achievement but it is not a yardstick okulaga nti oyo yasinga oba kubanga aliwo n'oli nga tafunanga wadde nomination naye ng'ebyaddala gwe yakolera byokola ki byoyagala so it is an appreciation. Biki bye weenyumiriza mu firimu oba mu kisaawe kya firimu nze okusookera by'ofunyeemu okuva lwayingira waliwo kye bayita social capital nze siyingirangako mu firimu kulowooza nti nsobola nosanga omuntu amumanyi oba nsaagiyingiranga manyi nti abantu bakusala ne bakuusinga nebakola ki nganze bwenzize nkunoonya weewaawo ebyo saabisuubirako naye essaawa zino bizze ate okukola ennyo okubeera so serious kikuyambako nnyo okutuuka mu bifo byadde tosuubira kubeeramu ekirala yensi entegedde nti waliwo omusajja amuyita Lutaakome Tony Kayanja n'emirimu gyange bagyembuleesinze teri kintu kisinga kuba kyannaku nga kukola mulimu ng'abantu tebagwagala wayingira firimu zino ng'oli muvubuka kitegeeza mu byofunye mu firimu n'omukyala olayika omugye mu firimu olina omukyala kubanga ndaba osajja kudda olina omukyala Tony omukyala mbayina teyandi obalina abakyala olina abakyala mikwano gyange mingi olina bakyogera wawasa omukyala ewaka sinaba kuwasa mukyala olinayo omwana ninayo omwana kati oli muzadde oli taata olina abaana bameka nga nawe era bwokitegeera olina omu olina abaana bameka nina abaana gwe kyoba omanya besikala okusinga ddala Uganda Film Industry ngirabira ddala nga etandise okuba oluto olunene
kulubadde wanene kubanga n'abayimbi oba music industry kati ekuloshinze ate etandise okujja into film abazungu saawa zino osobola aba Chris Brown muyimbi mulungi ate muzanyi mulungi osobola 50 Cent muyimbi mulungi akita mulungi wano eky'Uganda emabegako wekibadde ng'okufuna omuyimbi najja nalabikira mu firimu lutalo bo balabanga abakulu abanene kuki film industry ya Uganda ne right now oba music industry egendebwa batandise okujja muki bakulosinga badda mu film kuba ne Bobby Wine ng'olaba saazino film industry ina kyemukozeeko kinene nga music industry yalina ne film gye acting era tulina ne film gye tukozeeko naye ne lwakuba tetwagimaliriza wabula soon enough omuntu yenna yeetaaga otaakome service egyo weetaaga oba yalakudda yekitinga firimu kompyuta nenkudda so toliiko ekyo okolera buli wamu wadde nange yange ngirina bagiyita action triggers film production era nga namuganda gwenkola naye bamuyita kikankane ne twazimaginga kati kikankane squad ne action triggers they are sister companies. They are sister companies. Nkulaba oyambadde t-shirt eriko LTK Brands. Nsaba nyanjulire ekyo tuve wano. Kino ngenda kyanjula official eri abawagizi bange anytime. Njagala omanyi buli lunaku lwokula industry obaako kyogiteekako ekipya. Film industry ya Uganda tubaire tulina kye bayita branded actors. Babadde tebebranding. Kubulamu okwebranding. Kati nganze sijja kukoma ku kuzanya firimu zokka. Njagala abawagizi bange bano batandike n'okunda bakaate oba okunyambala nga bwe bambala 50 Cent nga bwe bambala baani kati njala mutandika ate okwambala ani Lutankome Tone Kayanja, so it is a fashion brand. LTK Lutankome Tone Kayanja brand. So tena ofunye sente mu film mpaku sente. Ogenda kola clothing line. Okubanga okola brand zizo. Yes, my own brand. Sina nsonga lwaki nkola ekifaananyi ky'omulala oba brand y'omulala ng'ate nange mwennyini ndi brand. Ekintu kino nakirabako ku muyimbi bamuyita Edilisa Musuuza oba Eddie Kenzo. Yakola logo eyiye Ike naji publishing era bajagala nnyo n'ebweru bagigula kyogezaako kola ekifaanagana nange ekyo kiyinza okuba nga si ekyo naye nga nze omanyi I'm too good to love fashion. I love fashion. Nze njagala kukola ate fashion nga joyita fashion nga bolaba Kelvin and what Gucci clothing line. Yes. Okay. Sigama nti logo LTK Lutankome Tone Kayanja kyokka nekiggwa. Naye for now tutandikidde ku t-shirts, tutandikidde ku jumpers, waliwo kyoyinza oyita ekikumba nga tukoze sweater pants ne sweater shirt. Nga zonna ziri in LTK. Tone omulimo guno like ogufunyemu ogw'obwa director. Sijja gamba nti sigufunyemu mba mulyaza amaanyi kubanga abantu abo bampagidde. Tone buulira omulabi waffe ali ku Blaze Media ku kanyomero The Real Time ky'olina okumanya. Nsaba obuwulire oba obabuulire ebigambo ebisembayo. Ebigambo ebisembayo okusooka ddala ngenda kubiweereza omuntu yenna ayagala obeera nga Lutankome Tone Kayanja oba eyegomba film industry. Ekisooka ddala nze bintu bisatu bye binfudde kyendi oba bye bigezaako ku branding oba okunjawukanya ku muntu omulala. Ekisooka bakiyita passion. Ekyokubiri bakiyita determination. Ekyaba kiyita persistence. Kulemerako yagala kyokola kiwa amaanyi gonna g'oyina then ebisigadde birekere Katonda. Ekyo kiri eri omwana oyo yenna. Kati eri bannayuganda bonna tubasaba ife teri atuzimba mulala yenna wabula mmwe mwekka abatuzimba. Bwe mubanga mwagadde ekyammwe kitegeeza kyangu nnyo okuzimba Lutankome Tone Kayanja nga Van Damme nga Jackie Chan nga Balamuze Nuwa ekitegeera senga owagira ekiki ekyewaka nammwe musobola okubaako abapya bemukola ki bemuzimba kubanga ekyaddala kiri nti tuyina kye bayita potential naye that potential has not been
discovered naye kirungi okubanga media nga eyammwe evuddeyo newa attention eri film industry kubanga kino kiba kyongera media yonna abantu abasinga ekifudde music industry nungi erina attention ya media naffe tetubasaba aba media byetukola tubikolera abantu we are medium of communication so tubeetaaga you be part of us. Okay, Tony. Yeah. Mwongera okusubscribinga eri media Blaze Media nange mwenyini nina channel bagita Lutakome Tony Kayanja mugendako ku YouTube awo ne mugilikinga emirimu gyange webale kubeera mulabi mulungi tutambudde naawe okuva olugendo lwa Lutakome Tony Kayanja gye lwava okutuuka essaawa eno waali kati webale kubeera nga otufollowinga ku Blaze Media subscribinga eronnyege akadde okusobola okufuna updates ez'abaserebu bo betugenda okubeera nga tukuleetera omu kwomu tugenda bakuleetera bonna mu biti ebyenjawulo tubakumalireyo tugenda kuleetera buli muzannyi wa Kinauganda buli muyimbi wa mu Uganda na buli munnakitone yennaali tugenda mu kusembereza ku lutimbe gaggadde ku Blaze Media webale kubeera mulabi mulungi.